Ssenyonyi aze mu bigere bya Mathias Mpuuga omubaka wa Nnyendo Mukungwe ng'ono alondeddwa nga kamisona wa Palamenti. Ssenyonyi nga tannalondebwa abadde akola ng'omwogezi w'ekibiina kya Nuupu ate ng'akulira akakiiko akakosase mu Palamenti. Mpuuga abadde akulira oludda oluvuganya gavumenti okuva ng'ennaku z'omwezi 28 Meeyi omwaka gwa 2021 ng'abadde yaakafugira emyaka 2 n'ekitundu. Ono abadde ku mwanjo nnyo mu kubanja abantu 18 ab'ekibiina kya Nuupu abaabuzibwawo ebitongole ebyokwerinda. Mu kiseera kyabeereddemu ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti abadde musaale nnyo mu kulwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'ebintu ebirala. Mu Oktoba w'omwaka guno Mpuuga yakuliramu ab'oludda oluvuganya gavumenti ne bafuluma Palamenti okumala emyezi 2 mu kaweefube w'okubanja abantu abaabuzibwawo. Mpuuga kati afuuse kamisona wa Palamenti ng'adda mu kifo ekibaddemu omubaka Zaake Francis Butebi ng'ono yaafeesa abadde takyagirimu olw'emisango egy'okuvoola sipiika. Olukiiko olufuzi mu kibiina ki Nuupu lutudde enkya ya leero ku kitebe ky'ekibiina kino e Makerere Kavule okusobola okukola enkyukakyuka ku ludda oluwabula gavumenti mu Palamenti y'eggwanga olw'okubanga ekibiina kya Nuupu kye kisinza ababaka abangi ku bibiina ebiri ku ludda oluwabula gavumenti. Bano okukola kino kisinzidde ku ssemateeka wa Palamenti alagira enkyukakyuka ng'ebbanga ery'emyaka 2 n'ekitundu bwe liba nga liweddeko. Abakulembeze ab'enjawulo bakyusiddwa naye ng'okusingira ddala embereerezo zibadde ku kifo kyakulira oludda oluwabula gavumenti ekibaddemu Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Enkiiko ez'akafuba wakiri obwedda zituula okufa ng'obunkenke bubulubanya eri ababaka nga ne bannamawulire balabiddwako nga nabo puleesa zibalinnye. Ekifo ekibadde kisinze okuwanisa bannayuganda emitima kye kyakulira oludda oluwabula gavumenti nga kibaddeko abavuganya bana okubadde Mathias Mpuuga abaddeko, Mohamed Muwanga Kivumbi, Medad Lubega Sseggona wamu ne Ssenyonyi ng'ono yalidde mu bannaakendo. Mu kwogera kw'omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye bannayuganda okwebaza Mathias Mpuuga Nsamba olw'okukulembera Palamenti wakati mu kusoomooza okw'amaanyi. Nnyo weebalire ddala olw'obukulembeze mu kaseera akazibu, weebale olw'obusseruganda n'okutulungamya n'okugabana naffe ekirabo ky'obumanyirivu bwo n'amagezi go, weebale nnyo weebalire ddala okutulungamya n'okubeera abaaba waffe, weebale nnyo weebalire ddala ku lw'okugumira amayinja n'emiggo ebiseera ebisinga ebitalina kubeera bibyo, weebale. Kyagulanyi agamba nti okukyusa Mpuuga tekitegeeza nti akkakkanyiziddwa eddaala wabula kabonero akaweesa abakulembeze abalala omukisa nabo okuweereza eggwanga lyabwe. Enkyukakyuka eno gye mulabye olwaleero si kukakkanya oba kugoba ng'abamu abatatwagaliza birungi bwe bayinza okulowooza. Eno enkyukakyuka gye tukkiririzaamu n'omugenzi Mandela yakitulaga nti omukulembeze ku tipi ewasingirira ddala okubeera owakabi ate walina okuleetera abakulembeze abapya basobole omulaba ng'ekyokulabirako ate bagoberere mu ebyo ebirungi byakoze. Ono era alina obugambo bw'asibiridde akulira oludda oluwabula gavumenti omujja Ssenyonyi. Nyetokota ate nga y'amagye naye tukusaba obeere mugumu, okyogeddeko nti weeralikidde kituufu weeralikirire kuba engatto z'ogenda okwambala nene nnyo naye ate olina ensonga nnyingi nnyo okubeera omugumu okusinga okweralikirira. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga mu kwogera kwe yeebazizza nnyo babaka banne wamu ne bannakibiina kya Nuupu olw'okumussaamu obwesige. Ekibiina kyaffe ne Pulezidenti abanteekamu obwesige ne ttiimu gye bankwasa okubumbabumba ekibiina ekito ekyali kisaasaanye okijjamu omulamwa n'okubanga ku ssaawa eno kamera z'eggwanga zikitunuulidde. Ono ategeezezza nga bw'agenda okusigala nga bw'ali ow'omugaso eri omukulembeze omujja. Mpya tujjamu obuwagizi era njala musuubiza obuwagizi bwange mu Palamenti kubanga Palamenti erina emitawaana gyayo mingi nnyo. Tujjamu obuwagizi, njala kusaba bonna abali okumuwagira abaagala ennyo enkyukakyuka mumuwagire, temumutuma mirimu gitali gije, temumala mu maanyi nga yeewaayo nga yeefiisa okukola ebyo birina okukolebwa. Ssenyonyi nga yalondeddwa ng'akulira oludda oluwabula gavumenti asuubizza okwongera ettaffaali ku lya Mpuuga waalirese. Tonja kwebuuzangako nnyo kubanga munange bino si bya competition ani asinga kubanga n'abantu bengenda okulembera bangi bansinga emyaka, bangi bansinga experience
oba oli awo n'obusobozi ng'omwagamba nti maybe Ssenyonyi si ye yali badde asaanidde, oli ye yali badde asaanidde, naye ebya Katonda bwe bityo bibeera. Ebifo ebirala ebikoleddwa enkyukakyuka, Mathias Mpuuga afuuliddwa kamisona wa Paalamenti. Will be the Right Honorable Mathias Mpuuga, Nyendo Mukungwe, Masaka City, and the Leader of the Opposition, the Honorable Joel B. Ssenyonyi, Nakawa West, Kampala City. I thank you. Era nze sisobola kuba excited ndi shadow minister, njagala gavumenti. Era osanga omuntu nti ali excited nti kuba bamuwadde ekimanyi shadow minister oyo abaako ekikyamu ku mutwe. Tutunuulira bukulembeze nze Kyagulanyi ne bw'aba talina kifo kye yali yadampadde ekifo. Nze mwagaliza ntebe eri. N'olwekyo akoze bulungi nnyo kubanga ebiro bye tulimu bya political activism. Tetwetaaga lopu agenda kudda wali kufuweeta luzungu yeddire wakaawe. Twetaaga lopu agenda mu field oba engumi agikuba n'agikuba. Era ensonga lwaki ndowooza Ssenyonyi bamuleese kubanga Ssenyonyi omu ku bapoliticians ababeera mu activism. Kakati naye era ne excitement teri kubeerawo nnyo eri awo. Gino emyaka ebiri ekitundu oba ebiri egisigaliddewo tubeera mu field waka nga twerwanako. Oba obadde ku Paalamenti oba toliiwo. Naggulu lye twasensalingako minisita n'agaana okugenda. Eryo tulina okulikomyawo, nze nga shadow minister nina okulikomyawo ku fulo mbuuze ettaka lino ddala abantu bwe mwagoba ku ttaka ly'e Naggulu ne mutabasasula weekyakoma. Ku mulundi guno miiso yange tegenda kubaamu muzannyo kubanga tusuubira n'okugendako mwapa nga tukolaboletinga nga museka nga tukolaboletinga n'ab'omu North. Tugenda kutunuulira loolo y'abalaala eri abali mu kugabana ettaka mu Northern Uganda. So ezo muzirabanga ensonga entono ate ngenda kuteekawo akakiiko kange akanoonyereza ku minisita w'ebyettaka wano mu gavumenti ya Museveni gwe bayita Mayanja. Ennaku ezo nawulira awanise emikono gye ku ttaka lya Kabaka. Twagala kumusamoninga gyatubuulire nga nze minisita w'ebyettaka mubuuze nti tuwe obutuufu bw'ebigambo bw'ayogera nti nno nti olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ekireka nti wali sitaka kino nkikola nga minisita ate ng'omusajja omuganda atagenda kwetiira. NUP ejja kwongera okwewuunyisa abantu ekibiina kye baali balaba mu ngeri endala okulaba nga tukola ebintu bingi mu ngeri ya kyewuunyo. Tukyusa obukulembeze nga tewali ayombye, tewali avumye munne, gwe babugyeko ne gwe babuwadde ne basobola okuyimirira press conference yemu ne boogera. It's also leadership. Naye ng'ebyo bikyali awo njagala okuyozayoza bombi Mpuuga, Right Honorable Mpuuga, the outgoing leader, ne Right Honorable Joel now Ssenyonyi, the incoming leader, okubanga Mpuuga okubanga atukulembedde bulungi nnyo nze nga bwe nteeka okwogera. Twajja mu Parliament nga tetumanyi kyakukola, abasinga obungi nti beyakulembera baali bapya ba amateurs mu mulimu, n'atuyigiriza otandika otya debate, n'atulaga enkubo za Parliament, n'atatulyaza amanya, n'atatutirira y'ensonga lwaki olaba nti ababaka ba opposition basingako obungi bafunye omukisa ogenda ku hansadi nga balina kye boogedde. Ekyo kitwala kubeera na mukulembeze awaba n'amaanyi n'abagamba nti osobola n'okutemera entandikwa n'okunoonyeza akaaganya osobola okuteeseza. Ebweru ebikwatagana n'abantu b'ebweru baali baagala nnyo okulwanirira eddembe ly'abantu. Kyendowooza nti Mpuuga kigezezaako nnyo. Twayingira mu Parliament nga abantu basukka 10 ababuze. Naye akazito ke tugenda nteeka ku gavumenti bagenda babasuula mpola ne babasuula kati twogerera nti tulina abantu 18. Mpuuga abakoze omulimu mulungi. So akoze omulimu mulungi, kyamukisa mulungi nti yeewaddeyo n'agamba nti agenda kukwatagana ne Joel okumuyambako okukwata obuganya obukulembeze buno. Abantu baffe bano bakulembedde mu kiseera kizibu nnyo nti abantu be Uganda balinze enkyukakyuka ebbanga ddene nnyo. Si beeteefuteefu okwongera okulinda n'akatono. Buli atakola kye balaba nti kibagusa bamutunuulira bubi. So okusomozebwa kw'amaanyi, essuubi ly'amaanyi. The new team that has come on board, to me changes are normal. The best is to wish them well and to do their best to serve. Pick 1 or 2 lessons from the previous regime